Oh yes, abalabi baffe abalungi aba celebrity track tubebaza mwena mwebale nnyo okutwekomirako. Oyinza okwebuuza olunaku lwaleero nga fesi gye ndaba ndala nga si ye ya bulijjo. Of course ntuuliddemu omwami owakabi, mwana mulenzi owakabi Allan Cruz, Mr. Handsome, nze Dana Nabatanzi. Mbakwera program eyitibwa kiri kitya Monday to Friday ku BBS Refine. N'olunaku olwaleero asazeewo nankyaza era ne mukiikirira mu kifo kino eno ekya celebrity track. Naye kansooke mbasabe musubscribinge bambi ate sharinga abantu bongere okulayikinga YouTube channel yaffe eno basubscribinge bangi tufune bangi nnyo kubanga ekyo kye tukola kyakabi nnyo nnyini ddala ekya celebrity track. Kale olunaku olwaleero luno nina essanyu lingi nnyo kubanga nze nkyaziza mwami owakabi muvubuka omuto Maama Brighton lyerinnya lye musinga okumanyako, ne mumanya erya Mr. Handsome Allan Cruz. Oh my God, Allan Cruz. Nsanyusa okulaba sweetheart. Diana, you're making me blush. Ate how? Gyokondetera ensonyi. Allan Cruz alina ensonyi? Hey, mbeerawo n'ensonyi oluusi naye olwaleero kale tugenda biba tubitandikira awo mpola. Tutandikira awo wennyini. Oli serious olina ensonyi? Mweziri kasita omuntu ampaana ennyo. Kitegeeza tebatera kuwaanawaana. Abo mpaanawaana ennyo oba ogenda kundeeta ensonyi. Ate olwo mbakwogerako biwaana ennyo olwowandiko z'otya. Kuba mpaanye katono. Kale kisinziira aliwo omuwala kale nga mulungi. N'akuwaana ebirungi. Kale you feel like, man, this chick is hot and like she's praising me like. Allan, buuza ku balabi baffe aba celebrity track. Anyway, abatula ku celebrity track mwebale nnyo kutugoberera ine ebbanga lyonna. It has not been a good year last year. Naye twatandikira akati mu mwaka but we tulaba nga saazo tulina emitwalo ng'ena tugenda mitwalo 4 n'ekitundu. Kiba kyamaanyi Diana. Omuntu okuvaayo na subscribing ku channel yo n'anyiga eppeesa okitegeera kiba kyamaanyi. Abalina YouTube channels bangi. Ne YouTube channels zirina following naye nga bye zipostinga tebitambula nayo nnyingi. So nyongera okwebaza naddala abo abaana bebayita bakadaama abo. Abo bebaga simanyi kadaama simanyi biki abo abaana abo bamaanyi nnyo. N'abaana abali Europe abali mu America mwebale nnyo mwena okutwaza ne ba bloggers abasinga obungi we batutadde we tuli. Amina. Naffe abava mu United States of Katwe era otwebazanga. Era nammwe kuba buli celebrity alinako story ye. Kitegeeza ayinako ejjinja lyali ataddeko esho. Wow. Allan Cruz atandika n'abantu okubeeyanjulira fe amanya ge tusinga okumanyako ge gaga Maama Brighton, Allan Cruz, Mr. Handsome, amanya g'amatuufu gwani? Okay. For the first time Diana ebintu ebyo ngenda okugamba nawe oteekako tobiwulirangako era ogenda kubeera shocked naye nga this is like real life byengenda okunyumya. Amanya amatuufu nze Mutarwa Allan. Googere bulungi gwani? Mutarwa Allan. Weddira ki? Mutarwa Allan teyeddira. Oli biki? Okay. Mutarwa Allan banzaala side z'ejjinja. Oli Musoga? Yes. Kati awo wennyini we twagala okumanya. Mutarwa era n'ab'e Busoga balina ebiringa ebika ebyefaananyizaako ebika. Gw'ogwa mu ki? Neddira bakayita katinvuma. Katinvuma. Ni wano mu Buganda tukayina? Mu Buganda bakayita katinvuma. Ani Musoga mujja mutya okubanga musibuka jjinja? My dad Musoga, but then tukulidde nnyo eno. Kati awo wennyini tubulire taata yaani amannya era ne mami yaani amannya? Mama bamuyita Nakibule Fatuma, bamuzaala Butambala. My dad bamuyita Kimalyo Steven, bamuzaala Bugodi. It's after Jinja, some village after Jinja. Allan, olusoga olumanyi bulungi? Olusoga. Tubuuze mu Lusoga. Tubabuuze mu Lusoga. Okay. Abali kutubona ku celebrity track mwebale ino kutubona mwebale ino kubaako nga mwegendereza bino nabyo tuli kutaaku na bingi nnyo bitero batuusaako bangi ino mumbuuziza lwaki bwe twagaana ni John Black tutera ino okwogera Olusoga just because we have something in common ekitugayita awalala. Yep. Cruz mu butuufu oba Busoga. Kyabazinga ddala. Mwe mugamba mutya nti Ssaabasajja Kabaka awangaale ffe bwe tugamba mu Buganda mwe mukyogera mutya mu Busoga? Kyabazinga afunvuwe. Wow. Nga tweyongeddeyo mu maaso olwo e Busoga eno muvaayo mutya okuyingira e Kampala bitandika bitya abantu baagala okumanya story yo entuufu wabeerako e Busoga mwavaayo mutya bijja bitya? Okay. Nga bwe nkugambye Diana nze ntandika okutegeera
nga tubeera mutungo e Kampala ne during our holidays nga tata afa atwalako mu kyalo okuyiga olulimi n'okumanya wo watuufu woogwa. So that's how I came to know my language n'okuba nga nsobola odwogera cause yatugamba nga be proud of where you come from. And amanya olulimi lwo kisaaza nnyo okuba nga ddala n'ogamba nti oba ndi munyoro oba ndi mutooro naye nga tomanyi lutooro okitegeera. And me I believe omuntu ayinza okuvumirira kabira ye oba oli okuvumirira kabira ya munno oluusi kiva kuba nti olulimi olwo tosobola ddwogera okitegeera. But Diana, believe me, singa wali Diana omanyi okwogera Olugisu oba Diana ng'omanyi okwogera Olukyoli oba Diana ng'amanyi okwogera Oluteeso muli owulira nga like omuntu akubuuza ne ku Bateeso noga no Abateeso bantu balungi because you know their culture, at least oyina ekintu ky'omanyi mu culture yaabwe okitegeera. So nze ntandika okutegeera nga I'm born in Kampala but nga tugenda once in a while mu kyalo. Owulira otya mulinga abantu bavuma culture yammwe y'Abasoga kuba batera bagamba Abasoga tebategeera ne bagamba Abasoga bali bino bali biri Abasoga balwawo okwega ekigambo ekisinga kye bakozesa balwawo okutegeera. How do you feel about it and what can you tell people abantu abakulaba right now? Okay, nze ndi proud to be a Musoga okitegeera. Nkyenyumirizaamu nnyo kyekisooka nze ekintu kyensinga okutunuulira ng'omuntu ayogera such a statement oli mu mbeera ki gwakyogera okitegeera. Ate munayo kigenda okwewuunyisa abantu abasinga obyogera talina kyalina okitegeera. Gwe oba ovumirira oli ayinza okugamba I'm just talking oli ayinza okugamba nga abantu webagamba buli tribe babako nekye bagisaako olina gamba Abaganda bali bankwe Abaganda babbi okitegeera. But gwe buli Muganda gw'osanga bw'atyo bwali okitegeera. Wali fubye nnyo okulaba ng'olongoosa embeerayo okusinga okuteeka negative mind mu bwongo obwo. Allan Cruz, Mr. Handsome bwatyo bwabagambye nga tuyongeddeyo mu maaso ku nsonga y'okuba nti watandikira mutungo okuba nti otegeera wotandikira okusoma. Natandikirawo Kitintale waliwo ka primary tekaali kalungi because of anti bakayitamu ebaza classic. Nasomerayo baby class nensomerayo top class nensomerayo P1 P2 noza nekaggalawo. Wasomanga otya? Like what do you mean? Baby class. Sali mugezi nnyo nali awo. Ne Cruz omayita abantu basinga kubeera bagezi mu nursery. Nze kankubuli anti kati wano twogera mazima. Nze kye banjagalangako ekyasinganga okunjagaza. Mizannyo egyo gya nursery egyo. Bino bibaga speech day simanya n'azanyira abazadde bw'ebiti biki ebyo. I was so active. Chobola bajetula ba history jeve ya Mama Brighton. Mpola. Nga twegeddeyo mu maaso repeat to ogimaliriza. Weyongerayo wa. Nengenda kusoma bayita Pariet preparatory. Lyali awo nawo Kitintale. Nensomerayo P3 P4. Kange atabala amasomero. Kyeki kujja waawo. Ate ekyanzijawo embeera ya mama wange. Embeera ya mama wange. Time came my mom ne baawukana ne taata wange. Yes, I had ne tutandika okubeera ne maama waffe ate nga ssente zaali nnyingi kitegeera kuba mama wange even up to now akola mu katale. Akola mu katale Kitintale awo bamuyita Mama Bear. Mama Bear abantu bangi abamumanyi ate engeri gy'alina omutabani akola ku TV. So kakati omukyalo oyo kale nga ebiseera ebyo nga yakayingira naye akatale nga tannatuuka nnyo kubanga alina ba clients bangi ate nga obusente butono so nga Pariet ssomero lya bbeeyi. So what they did ne batutwala mu kyalo. So ne tugenda mu kyalo eyo kati mu kyalo ina muganda bamuta Blair. Kati Blair gwe bayita abamu katale erinnya lyabalema okupronouncinga Blair those days. Kati bo nga bagamba Blair instead of Blair nga bagamba Bear. Mami ne bamutuma Mama Bear. Kati mami ne bamutuma Mama Bear. So ne tugenda eyo mu kyalo nensoma P3 P4 P5 then nenkomawo. Mu kyalo wasomera mu ssomero kyera kyali kyalo ki? Bayita Mbogwe. Bayita Mbogwe primary school. Ya government.
and some of the memories zenina nagendeyo mu kyalo nensanga abaana basomera mu bigere. And I was shocked. Nengamba class teacher nemugamba, how does it feel okusomera mu bigere? Nagamba, ono muzukulu wa Kimalyo. Aunt my jajja is called Kimalyo. Nangamba ono muzukulu wa Kimalyo yeeraga because bayinamu. Bava Kampala. No, jajja wange kusaidia tata wange. Like they are fine, truly fine. Okitegeera. Mulina musenge. Weziri. Naye of course mama ange yasolinganga bibye. Okitegeera. So kati oyo omusomesa n'agamba ono muzukulu wa Kimalyo alowooza bayinamu. Okitegeera. So kati nganva ku ssomero n'engatto nganva ewaka n'engatto nentuuka mu kkubo nenzijjamu nenziteeka mu baaga. Nga njagala kubeerako kati ne bitandika okuba nga binnyumira nga bwenva ewaka nga nzijjamu engatto nga nziteeka mu baaga kuba abaana b'omu kyalo tebaba na baaga baba na buveera. Kati ngeri ebintu emibyola for the first time nene bikunyumira nga bakwata akaveera ka black ne bakassaamu ebitabo but then akakaveera ne balumana ne bakazingira mu kitabo bwe batye kale nga mbituukako nga ndaba bipya menga ate ababiri mbakulaga binyuma. Gwe wakikozesanga lwakuba nti okyegombye kikola si lwa mbeera naye bali abakikola nga bo bali lwakuba nga mbeera. Kati mu kukikola ne batandika nabo ate okubanga kati balaba ninga owaabwe nembajaamu wakati bakitegeera nti engatto ozijjangamu mu kkubo. Anti kati lumu waliwo senga wange so yafa, rest in peace, she's called Aunt Tamba. Lumu aba ava ku church ng'ate losaba mu weekdays muyitako nga sitegedde. Nandaba nga ndi mu bigere olusoga nangamba Allan nsookoide nenzija nangamba ninda akaawo tugende eka nenyambala engatto. Twali tuva kusamba mupiira neera abaana b'omu byalo bw'osambira mu ngatto togusamba. Anti kati nga bagamba gwani gwe weemulisizaamu. Okitegeera. So ng'ozijjamu ffe tetusamba na wangatto. Okitegeera. So ng'olina ozijjamu nenzijjamu nenziteeka mu baaga mba nva kusamba mupiira naŋŋamba jangu ninda akaawo nendowooza nga bya bulijjo nga bwaŋŋamba jangu biki ngenda okutuukawo nantwala ewaka bulungi nga tunyumya mu kkubo bulungi nantuusa ewaka nenfuna kyendya olwamala nampita mu ruumi nanga Allan sooka ojje nenyinga ŋŋamba sooka osibe waawaliwo bye njagala okukugamba nampa kye bayita kibooko naŋŋamba kuva ddi ffe wano ewaffe wali olabyeko omuntu ajjamu engatto otuswaza. Nentandika okuba nga nzambala naye ng'era bwe kati nzambala naye ng'era mpulira kale kati nga nzambalira ewaka nentuka mu class era nenzijjamu like okutuuka okuvaayo ngamba tiwakyusa kubanga walinga okikola nti bw'otuukira wakati mu luguudo anti ye tajja kitegeera nti kusomera abaana tebabyagala. Awo wennyini Allan Cruz omaliriza okuva mu kyalo P5 okomyewo e Kampala kati waliwo kyesigambye Diana olaba mu kyalo eyo mu bwe nagenda mu P3 P4 P5 waliyo okumaala. Omanyi okumaala akadongo ku nyumba obusa like abaana mu kyalo bakwata obusa bw'ente kati ebibiina biba tebiriimu cement naddala amasomero ga gavumenti agasinga ebibiina by'omu kyalo tebakuba ku nyumba like flow okumala bateekako flow ko kati bateeka ku isenge nyumiza. So mugenda on Friday nemufuna cow dung like obusa bw'ente nemugenda mu bisaawe nemubujjayo ente oba zaapamya ejjo oba ddi nemugenda nemubujjayo nemubuleeta class nemugifulumyamu bench biki ebyo nemubuyuwamu amazzi nemusooka nemubusota ng'asota ettaka lyagenda okukuba bloka. Okitegeera. So nze mbisangayo eyo and I'm like it's disgusting like omanyi ovudde e Kampala abaana ne baŋŋamba olimba ojja kumanyiira kati munaye lwakya lumu nange ne mbagamba akambikolemu ko ndabe kati omusomesa eyandaba naŋŋamba
muzzukulu wa Kimayo totuleetera bizibu totawaana tobikwatamu gwe tambula gwe ddeeka naye nga it was a must every Friday nga bawandika n'erinnya n'amannya abani abanaamala ebibiina lumu nengenda nembikwatamu ngenda okuwulira binyuma kale nga bonaba omuto oba muto yes oba tofaayo gwe kyofaayo is the company muli mukuba noise ono nabukwata bwati nabukasukira no like kati mugenda okukomawo ku Monday ng'ekibiina bukutte okitegeera ekibiina kibanga ekitaliimu nfuufu okitegeera cause era wiiki egenda okuggwako ng'enfuufu ekomyewo okitegeera so ebimu ku bye twakola ku Fridays mu byalo byebyo then n'okulimirako ebyabo kulimirako abasomesa wabikolanga nga kinyumo anti nga kinyumo okitegeera but at least nina experience gye nsobola onyumyako abantu abamu bye banyumyako n'osanga omunagamba abaana b'omulembe guno bazannya bano tebakosaako na busa kugirago kati nze nakirabako ngamba gyekiri ate akirabako agamba I don't think yeah tuvudde mu kyalo P5 tukomyewo e Kampala olwo ogenda ku ssomero ki kati P5 bwenkomawo mbamaliriza P5 nenzija ne bandeeta eno mu kibuga waliwo essomero baliyita Clever's Origin Clever's Origin liri Kitintale so lyayimbanga nnyo so Clever's Origin bantwalayo nkola interview ya P6 nkola bampa English mbasuka ne bampa math nenjikola math akananga nzijemu ekyago asatu kati bwenzijjamu ekyasatu 30 kati 30 eyo eyampa interview oyo deputy yali mukyala nga mitatisha Phoebe kati naye nga omanyi like omuntu osobola omwagala nga wakamulaba bwoti so tisha Phoebe we natuka bwoti mu office nga bansabira ekifo yanjagalirawo ebyo biseera wali mutono nnyo very small kati wega yalaba akavubu akaana akato akatono naka wali osabuka nga njogera nnyo like kuba bantuusa sister nge Jen nantuusaayo n'agamba gye baliko nnyabo biki mbadde ndese brother wange kati nendaba chat ya waliwo frame yali mu office ng'eyo frame kuliko ba dancers essomero lyali lyagala nnyo amazina n'okuyimba kati ne mugamba sister wange Jenny bano bazina n'okuzina bayimba n'okuyimba wala bino byenjagala wano sivaawo kadde nabyona he's very funny kala kakali stubborn ne mugamba nedda not stubborn just wakuba njagala nnyo biki naye nga tebambuuziza just kwogera bwogezi so sister nge nansabira ekifo math bwe namugwa nanyini wafuna mumbi ate essomero lyali yakatandika 2005 because I joined in 2005 P6 so English ofunyemu asatu math nfunya asatu ne bampa English nenfuna 45 kati gundi class teacher wa P6 najja oba yali anonye rim baada mta Mr. Kajiri nayingia n'agamba n'alaba Max ku meza bwati naye ngo banonye kyoko babikibwe bityo naga ono mwana anga akola bubi agenda mu class ki nenga somero pya bayingiza bana otya binaga tumuwadde ku math naye tamuyisiza bulungi tumuwadde ku English agezaako ndabanga anagezaako engeri tukyakunganya abaana muwe nga mukuba wakama engeri tukyafuna abaana muwe ko class teacher namga sisobola moto am P6 tunoonya abaana naye twagala cream kati nanyini somero Mr. Mugwanya ayingira nga conversation yeriwo atuuka agamba omwana nga kiki bano yokwe kumugamba agudde math ne English abadde bwatyo tetumanyi tuli wano tusalawo kyakumukola kati yali asomesa SST mu P6 kati kyava agamba bwaba agudde ebyo mu SST yaba asembayo kati ne bampa SST kati SST we bamumpa banafuna 75 so oyo nanyini somero n'agamba good nze njalwana naye mumutwale mu P6
kati nenda bono class teacher nga tekimusanyusizza naye nga nannyini ssomero akoze ki asazeewo mu mutwale ajja kukola SST at least anaafuna D1 ya SST yokka. So nentandika ne bantwala mu P6 olunaku lwe basooka okunteekamu ne bagamba bawandiika amannya era nze gwe basookerako. Kati class teacher najja nga kale ambeerako nnyo like of course tekyamusanyusa ye nga mbeerako nnyo nga mbeerako ne batuwa both beginning of term ne bagamba below average this and this tukusampi 5 like nga kiri ku baana bonna below average era nali below average nenga ekyo kijja because of nze gye mbadde okitegeera mbadde mu kyalo biki n'omuzannyo nga mungi so nagamba below average odampi 5 ne tukolera nali below average so enkeera nga bantwala mu P5 bantwala mu P5 director n'asanga nannyini ssomero nga bantwala mu P5 naga misa kagira toyo omutwala wa gamba yabadde below average namugamba akakana nze kalinamu hope just kalina obeezi muzannyo katwale tujja kakuba embooko kajja kutereera ne Cruz omanyi nti ebyaddala olina omuzannyo mungi tebyali bya ssomero byokka mungi so kati nengenda nga kale nga twagenda tuka end of term ya first term olwo director akukkiriza okusigala mu P6 twagenda tuka end of term first term ntandise okuimprovinga kuba bot twali abaana 35 nali wa 3 naye ekisinga okugumya ono director ngalaba nkola bulungi SST English am fair science mbeeraawo bwentyo naye nga math ono ye tetuli bulungi okitegeera ate nga babuuza omusomesa wa English nebamugamba Allan omulabo te nga English agamba nze mwagala simuyinaako buzibu nga babuuza owa science nga babuuza owa science nga wa science agamba kajja kukola just mukaye budde kalina obeezi muzannyo naye ng'owa math oyo class teacher nga yagamba nze saakategeera. Kati Allan awo wonna osomerawo bbanga ki? Ku Clevers nasomerawo emyaka 2. That is P6 and P7. Kati awo nga tuli b'amaanyi nnyo mu kitintalo omwo n'okutwaliza awala amasomero amalala ng'ogyeko nabweru amasomero agasigadde gonna agayimba aga primary teri ssomero litamanyi Clevers Origin nga tuyimba ate nga nze nzannya emizannyo omanye eddanga video oluyimba bwe beetandika oba nga luyimba ku lw'abazadde nga wabaawo akazannyo akasooka kati nguma akazannyo nga nze mwembeera babateeka mu layini wano mu maaso naye gwe neweesobolayo ekigere at least n'okiteeka mu maaso ali nga mu sukulu kwaya ndi w'amaanyi nnyo so Allan kati ekyokuyimba oba ekyokuzannya emizannyo ng'okijjeeyo eyo essaawa eno omanyi okuyimba nali manyi nali manyi kuzina na ku actinga bye nali nsinga kati mu ssomero eryo omaliriza P7 olwo oyita otya? Nayita na second grade meka nafuna 14 yes. Wafuna 14? Yes. Okay. Kati awo tuvuddewo vacation ogigenzeemu. Vacation bwe njigendamu nagenda mu katale wange. So netutandika ng'okukola ne maama mu katale ne tukola. Nga mukola ki mu katale? Mami akola ki? Atunda nnyaanya, biki nnyaanya, butungulu biki ebyo mu kitintale mu katale. So yatuyigirizanga nnyo nti ne woba owummudde katale ngakulaga nti akatale katubeezaawo olabe ssente gye ziva. So mukama yayamba mama wange okuba nti yasobola okuwangala mu katale kuba nze nazaalibwa mama nga akola mu katale okitegeera n'emyaka gino gye nnina gyonna mama nga akyakolawa mu katale. So mukama yamuyamba n'afuna ku ssente n'azimba nga like wenamalira P7 nga tetukyapangisa nga tubeera waffe naye nga akatale era akugamba mami yakusasulanga oba wamuyambanko buyambi mirimu? Teyatusasulanga naye nga kale ebintu akuba kati mbitegeera bukulu naye yatugambanga nga bw'aba agamba nti genda mu katale kale ng'onyiiga nze saagala olabanga ebiswaza tolanga biswaza naye ng'oyagala okwebaka ova ku ssomero oba weesunze okudde waka weebakenga okola otya. So ng'akugamba Blair enchagwa agenda mu katale, Jenny enchagwa agenda mu katale, Allan kale nga tugendayo mu shifts
wawulirwanga otya banno okusanga ng'okola mu katale kubanga ng'omwana omuto osigala oyinamu kali akakunkuna ogamba bannange oba bazadde baabwe oli muzadde akola mu bank wadde omwana abeera waka yitakola oba muzadde wa gundi yakola mu kino naye gwe wawuliranga otya nga banno singa baba bakusisinkanye mu katale kyawulikiranga kitya? Nze first of all Diana saawulirako bubi kukola na mamange mu katale olw'ensonga zino. Sirina abakyala bonna abalina abaana baabwe nga abakyala abakola mu butale abakyala abakola mu owino banjulira ku kino oba ng'olina mama nga akola mu katale oba akola mu owino oba ayina akaddaala oba ayina ki abakyala abo tebajjuza abaana baabwe. Nze sinza kugamba ntwala olunaku n'olumu lwe nasonga ku ssomero lyonna lye njagala okgendamu mama wange n'agaana. Nakulanga nkimanyi nti mama affe twakolanga shopping nga akola mu katale naye nga gamba Allan kola shopping gy'oyagala wandika shopping list nempandiika nentekako nido nakubuuza oyagala mukewe mutono oba munene nomugaa njagala mama omukewe omunene notekako box y'amata notekako biscuit notekako biki byonna byonna nga bw'obiraba abaana kusomera abamu bye babeera nabyo daddies biki n'omuwa budget nagamba meka nogamba mama mitwalo 3 n'agikukwata n'agikuba nga teyeenyizeemu ne muganda wo omukulu naye bw'atyo ne sister wange omukulu yali ku university naye ng'era naye bw'atyo talina kyasaba. So nakolanga mu katale nga nkimanya at the end of the day mama bwe musaba kyonna kye musaba tagenda kimpa newe mba munyiizizza nga namunyiizza n'agamba tujja laba ng'oddayo. She doesn't. Wow. Kati omaliriza vacation ya P7 weyongeddeyo mu ssomero osomedde masomero kyawaga O level A level osomedde masomero nagenda ku Bishop's Prayer Kihangire liri Ruzira somero lya amaanyi nnyo yali oyo Father John oyo tata wa Godfather wa Daniela oyo mukyala Jose Chameleon so wetwasomera somero lya bakatuliki nasomera ndowooza emyaka gyali 2 zingokyusiza nnyo amasomero emyaka egy'ebiri kale nga mpulira abakatoliki banyigiriza nnyo kusoma rosary buli oli wa ddiini ki? Nze ni Protestant kati nga mpulira every day Holy Mary Mother of God pray for us sinners kati nga mpulira kya buli lunaku it's a must bw'okigaana bagoba okitegeera kati lumu ebimu ku byanzija ku Supriano nali njagala nnyo tuula n'abawala nenga abawala mikwano gyange nga olina kuba mukwano gwange otula nange kati waliwo mwala bali bamita Kichoncho Gloria nga mukwano gwange n'omulanga bamita Lilian Nambi njagala otula nabo ku gundi ye mutebo ye muklasi kyagamba nedda gwe Gloria agenda otule nawo otule ne bampa omwala bali bamita Athaire Christine nga sikyali wange ate nga sikyali wabano yadde bali basula mu dormitory yemu kati oyo omuwala ne musojja kati agamusomero g'abakatoliki amalungi gali so strict tegakkiriza bullying tegakkiriza biki ate fena tuli mu senior 1 so oyo omuwala ne mugamba ate yali mwana wa mugagga like nga teyamanyira muvuma teyamanyi so lumu ne mugamba yansanga nga ntudde naŋŋamba extend kati nga omanyi nti nze nali ntula wakati naye ku luno nga njagala tuula bench wesookera nangamba extend the other side ne mugamba I won't nangamba you're so stupid ne mugamba ne muvuma mu Luganda naye nga aluwulira ne mugamba yali muwala mumpimpi ne mugamba kyovula abolinga ekidomola kya bidiko omuwala n'akaaba n'agenda ewa deputy namugamba Allan anvumye bwati ne bwati bla 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 I want to go back home I want to go back call my parents banzize ye wakabla so deputy nampita deputy yali tandaba nko nga tamanyi nandaba bwe yandaba omwala kale yali munene naseka nagamba now look at this tiny creature nagamba yo Christine kati go Christine kati abantu akakabya like seriously kano tekakuwabudde tukutokawabudde kati nampa punishment ya cleaning dustbin the following day the whole day nga sisomye kati gwali mu secondary omanyi okugamba nti ng'okimanyi mu class bakumanyi kale ka Cruz katono biki naye kala abawala abamu bakalabaawo kakabi koogera nnyo naye nga tekoogera na buli omu
nenga ate kali fani buli mwala yandyagadde okubeera around guy ali fani bamanye banabala bamuli okumpi lwaki baseka nnyo menga bw'ojja nga toli kyaliwa nga nsirika kati bansanga ku dustbin nga baŋŋamba feel it like feel it nempulira nga amount of place kati nyanu bwe yaggwa nenzayo mu siniyatu siniyatu saagimalaako nampulira tebinyuma gwe kenyini nogamba mami nti mami nate Cruz endaba eddiini teyandibadde mbi kale ng'oggyeko kati ago mwalimu amalala ag'ekivubuka that time nti abaala bandabye kwegamba tebakyandaba olw'okubanga kino then ebyo byotugambye mbwe bye bakuyisaamu tebaagala okola byolina kukola naye ekyeddiini ekyokuba nti musaba everyday eteyandibadde ensonga kubanga abakristaayo bafaananamuko n'abakatuliki anti kakati kankubulire bw'oba tomanyi mateeka ga ddiini emu etteeka limu lisobola okukaluubiriza okitegeera kinganga Diana afuna musajja nga musiraamu n'agamba nga byonna bina ebisigadde ebyobusiraamu osobola obikola naye n'agamba siramuka ng'owulira kizibu gy'oli nze nawulira muleni nga rosary ate nga batambula class yonna stream tamu ino okugwako nga buli stream buli ali mu stream osomyeko rosary. Mami bwe waddayo wamu wa nsonga ki yakujjako eriso yambuuza nga tamu weddeko nambuuza Allan Spriano ogiraba otyo ne mugamba lwaki tontuteeko Jane gye yali asomera sister nga omukulu ne mugamba Casons ngamba kale tugende ku Casons kati forgetting nze nali ndowooza Casons ekyalinga ya mulembe gw'aba Jane gwe basomerako kumbe eri essomero lyayonooneka dda. Okwonooneka kutya? Like abaana bakola bye bayagala like nga wali mukama ayinza okukwata yakuyamba n'osomerako maaga amasomero nga n'amasomero omusomesa waayita okuba omwana n'agamba master nze tonkuba ne master n'agamba kale gwamanyi ojja ggwa ne master n'amuleka onaga master nze tommanyiira okitegeera amasomero gano nga omwana asobola okera ku makya n'akeera n'agamba nk'oyo soma n'afuluma n'akwata ebitabo bye n'agenda byewasanga ku ssomero eri ngenda ku Casons mbisanga kati eno gye nva twogera oluzungu biki kati Casons ngenda mmanyi first day wano hi how are you gye ndi oli otya naawe tuula awo bakoowu kati ng'abantu tte mu kisulo kyokka gwe bantusa mu office bagamba deputy muyina ekisulo nti ye kumbe tebalina kisulo balina hostel naye nga tayagala kuleka zino sente zikole ki bali amanyize ziri zi dormitory mama muze yandeka ku office ngamba kale wano bagenda kutwala mu dormitory ne mugamba kale ngendo tuuka eyo nga antwala ngamba kati ojja tusonyiwamu tuyina rooms zananyini wa ssomero yaziteekawo abaana basuliramu bwereere solonga zosomera wa ku Casons gwe ebyokulya n'ebyokunywa gwamanyi nali sikirabangako ebisulo byonna byensomedde nga sikirabangako neŋŋamba bankubire maama mugamba nzizeeyo kati waliwo omwana omu bamuyita Kizza nga mutabani wa nannyini ssomero eryo neŋŋamba Allan lindako tonnamanya kirungi kiri wano Casons essomero ddungi gwe beerawo nemugamba kati nze okusomera mu bino nembeerawo ngenda okulaba nga bumanyi omwana omulenzi ekiro waliyo Champions League siina gwe nsaba ngenda ne mulaba omupiira nenzira neŋŋamba okay ngenda okulaba bwe wabayo nga njagala osamba omupiira nkwata engatto zange nenteeka ku mugongo nengenda ku kisaawe awo liri kubayita awo ababiri nengenda ku kisaawe enkumba nensamba omupiira nenzira bwe majagadula ku mukwano gwange enzirayo kati okudde ewaka okulaba maama mugamba nasabye Naalongo naye nga navuddeyo nga bwe njagala kugamba lyali isomero lyakyetwala oyisomerayo bbanga kyeyate nsomerayo emyaka gyali 2 kati eyo Diana nayigirayo emize mingi nnyo nayiga akapapula
betting nayiga betting osibaako nensiba akapapula nga bampa ssente nga muzeeyi yampa ssente nyinza omugamba paayo emitwalo 10 pocket money n'agimpa nejjukira mukyala akola mu katale n'agimpa neje 10 nga nkimanyi oba nga 3 gino siba akapapula olwo muzeeyi ky'omulala nayiga omuze gw'okusiba akapapula nayiga omuze gw'okutambula ennyo ekiro nayiga omuze gw'okugenda mu club ekintu kye saakolako kyokka kwe kunywa omwenge oba okunywa enjaga. Cruz sagala otulimbe ebyabawala tebabiyigiraawo nali nti abawala Cruz nedda tekisoboka oli serious oli otya abawala nze nali nti abawala senior 4 nze ngati abawala okubakwana naye ng'okubabeeramu babeeramu nga mbabeeramu nga nsobola okuba nga nkwagala naye nga sisobola kyogera kitegeeza bakubbako abawala bangi nnyo era nina omwana gwe nakyawa ne Cipriano oyo omwana gwe ngambye ekikyoncho Gloria nali mwagala muli mutima mu senior 1 naye nga sisobola mwogera kati waliwo omwana senior 4 n'amutwala n'abeera ne oba promo biki ebyo ku prom party n'abeera bane nakyawa oyo omuvubuka bali bamuyita Jesse sennaku zino akola wana mulabaka ku kisaawe entebe waakola kati oyo Jesse ne mukyawa paka ne kati bwe muntu n'olya ngamba olowooza bakyali bombi beeta nabo so nayigayo emize mingi but ebimu ku ebyo bye nayiga was the hustle okwebeezaawo okitegeera besides okuyiga emize gyo gyonna nze Diana nayiga Kasonzi kye yanjigiriza nayiga nti nsobola okubeera n'emitwalo 10 negiggwawo mu weeks 2 nga sobola kubira maama kyekiddako wakolanga otya kati nga nsamba omupiira gw'ebicuba academy obwo entebe walinga bwa academy bungi kati nga loka kwanuka nga kalaba tebakayitanga Allan nako nakasanga ku ekyo ekyalo okitegeera secondly nga ngenda nga omupiira gunatera otandika ngenda mu kikaali ndi musiniya tusiina nsonyi ngenda mu kikaali n'ensimuleze entebe biki ne bampayo ebbiri ezo nga manya zijja kulwaninga wiiki wano tukyali ku celebrity track essaawa yeno n'omwana mulenzi the one and only Allan Cruz Mr. Handsome aka Mama Brighton akyatunyumiza emboozi ye nyingi nnyo bingi bye twetaaga okuba nga tumanya by'olina okuba nga naawe otegeera ebiri twagala okuyigamu nga bwe tukugamba bulijjo nti tukyaza abantu abatutumufu abantu abakuinspiringa abantu b'owulirako emboozi n'owulira ddala nga mulimu ky'osobola okuyigamu si kunyumirwa bunyumirwa nti it's entertainment but as well as okugjamu ekinusi n'obaako naawe kozesa oba kyotwala ewaka mu mbeera yemu mbajjukiza bambi musubscribinge mu liking page eno YouTube channel yaffe eno musubscribinge sharinga n'abalabo nabongera okuba nga banyumirwa Allan Cruz Mr. Handsome wayita otya olwo nayita nafuna second meka nafuna second oba zaali 39 Celebrity Track. Subscribe.